Shalom bana bakatonda muganda mu St. Robert okuvira da mu Jesus Friends Ministry olunaku lwaleero tugenda kuba tulaba settling for less okugenda n'ekiwagu ne weesubya enkota ne weesubya olusuku ne weesubya kananiyo omwana ow'obuwala Damali embaga ye badde etuuse ng'era ebuzaayo wikisinga 2 zokka naye bwe twogerera omwana ow'obulenzi ekintu akibuuseemu sisita wange nkusabidde mu linnya erya Yesu Mukama Katonda akuwa omuntu omwesigwa omuntu ow'amazima omuntu gw'ogenda otambula naye mu linnya erya Yesu wa obudde bwo obumala ogende mu kusiba n'okusaba onoonye Mukama kale oluvannyuma lwa disappointment Damali yasalawo yeewa obutwa yasalawo yejje mu bulamu bw'ensi eno malayika w'okufa mugamba tokikola togeza kumpita Damali togeza kwejja mu bulamu bwa nsi eno Damali gwampise ebiseera nga tebinnatuuka Bayibuli eyogera mu Mubulizi 7:17 negamba lwaki okufa ng'ebiseera byammwe tebinnatuuka era nga bwe twogera munnange nga bw'okimanyi bulungi Mubulizi 12:7 egamba nti omwoyo gulidde eri Katonda eyagutonda era bwe gutyo n'omubiri nagwo ne gudda mu nfuufu ey'ensi bwe twogera bali butula ne malayika w'okufa kwani yenze malayika w'okufa gwe weeyitidde ng'ebiro byo tebinnatuuka lwaki ojjawo obulamu bwo nga n'omuntu gw'oliko takwagala takufaako lwaki ojjewo obulamu bwo lwaki ompise ng'ebiro byo tebinnatuuka lwaki yamenya omutima gwange nange mbadde era sikyagasa mpulidde nga bintamye oli musiru amagenda go tegabadde mu ngalo ze future ye tebadde mu ngalo zo ozikiriza ebiseera byo ojjuludde okuteesa kwa Mukama Katonda Bayibuli eyogera mu kitabo eky'Engeremu 25 egamba nti mujjuludde okuteesa kwange you have set not my counsel tunuulira omubiri gwo omwana akyali omuto perekera nina bye ŋŋenda okulaga osobola otegeera kye nkugamba yatunuulira omubiri gwe nga gusigadde wali bassebo ne bannyabo kye twambadde bukya ne tukireka wali panange nkwagala tunula weetegereze agenda okwetegereza Stephen ali mu loogi ne sisita we gwe Stephen nga bwe yatutoyo omuloogi bw'atyo bw'agenze ng'atabaala mu loogi ez'enjawulo n'abawala ab'enjawulo ne bwe yagenda e Dubai ne Kata era yali mu bwenzi bwereere wamumalirako omutima gwo naye ng'omutima gwe tegwakuliiko Bayibuli yayogera mu Yokaana 2:24 egamba nti Yesu teyabeemaliza kubanga yamanya emitima gyabwe sisita wange nkwegayiridde Yesu mulekere ekifo kye mu mutima gwo togezanga n'okigabira omusajja kubanga ye tamenya mutima Yesu waffe oyo tunula weetegereza ekigenda mu maaso perekera nina ebirala byenjagala okulaga kyokka bannanga agasajja Lionsgate Company omwana w'obuwala Damali gye yali akola director ayina by'ateesa omuwala oyo Damali mugezi nnyo asaana ekitiibwa kubanga malirivu ku mulimu gwe twandiyagadde akulire branch enkulu ey'ekibuga amazima ajjudde obusobozi Damali oyo era kyemmanyi gy'ali ewaka ali bulungi amawulire ganaamutuukirako agenda kusanyuka Damali yeewadde dde obutwa eno Katonda amuteeseza promotioni amazima kimugwana laba ky'osubiddwa They are yet to be informed of your demise. You're already promoted. Bakulinyisa dde ddaala of benefits. Bakuwa ebintu bingi Because of someone who doesn't love you. Laba by'ofiiriddwa promotion ogifiiriddwa laba Please. Bambi senjagala kuddayo okimanyi nasiba n'ennaku 40 nga njagala kufuna promotion kino nakisabira dda bannange nze saagala nze bannange mukkirize nzireyo
tekikyasoboka. Obudde bukuyiseeko. Bayibuli ayogera mu Ebraniya 9:27 ng'etugamba bulungi nti oluvannyuma lw'okufa omuntu agenda salira omusango olwo atwalibwe eitha mu muliro oba mu ggulu. Mperekera nnyabo, ebintu byo tebinnaggwaayo. Abantu abamu bagenda kubeera surprised nga bavudde mu bulamu bw'ensi eno. Kale nno munnange tulaba abaagalana bano ababiri, alaba amangu mu bbaasa, wasomye edda n'olaba baani abazannya. Tunula weetegereze. Ono ye ggwe kennyini ne bbaawo omutuufu Mukama gwe yakutegekera. Ono y'abadde omusajja w'omutuufu naye tewasobola kulindirira Mukama. Bayibuli kyeva etugamba mu Ezeekeri 22:14 oliyinza okugumiikiriza mu nnaku mwenditeeseza ebibyo. Basisita abasinga mubuukidde abasajja abafumbo, mwekomiitinze ku bintu ebitali byammwe naye ng'oligino zammwe gye ziri. Nkusabidde mu linnya lya Yesu, Mukama akutuuse ku bibyo mu linnya lya Mukama. Obadde n'amagenda amalungi, ngoberera. Bw'oba ng'otwetaaze tukubire ku nnamba ezo tusabe naawe mu linnya lya Yesu. Tulengera future ya Stephen gwe yalemerako bwe yali. Stephen akaseera kaatuuka ng'alonda scrap ku kkubo. Tunula weetegereze. Yoyo omusajja eyakuleetedde okwetta. Laba future ye. Katonda wange. Bw'atyo bw'agenda okumaliriza obulamu bwe. Abawala bangi be yalimbanga, be yamenya emitima, yabba ssente zaabwe ku online, yakulanga abawala abali mawanga g'ebweru naye baka ku bawala abali mu Uganda, n'abalekanga bali mbuto abamu nga basiize obulwadde. Era bw'atyo future ye bw'etyo bwegenda okubeera. Mwana wa tata, kino tekikutuukangako. Nsabye Mukama akusimbemu ebyo ebyakuwandiikibwako. Dawudi n'agamba Mukama mu Zabbuli 4:7 nti nteeka mu muzingo ogwampandiikibwako. Nsaba Mukama akuteeke mu ebyo ebyakuwandiikibwako mu linnya lya Yesu. Mukama abankuumire. Sigadde ndi muganda wamwe St. Robert okuviira ddala mu Jesus Friends Ministry. Ekisa kya Katonda kyeyongere gye muli. Amiina. Buno obubaka bw'abakyala yonna gye muli. Omwami oyo mwagala ennyo naye tojangawo Mukama.